Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maria gy'ateesammula. Ayi Maria kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kye ndekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Nkusingira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange n'omwoyo gwange. Nange nkwekwasa nze n'omulamba, ayi mmange omulungi. Olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma nzibiranga omuddu wo owwo ku bo. Mbalamusaako nnyo mikwano gyange mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Nnyonyi yaffe eya wiiki eno, tokkiriza nsigo za butwa. Tokkiriza nsigo za butwa. Mikwano gyange, emirundi mingi bannaffe batubuulira era ne batutegeeza ebiyinza tutuukako okusinziira ku mbeera gye tuba tulimu oba gye tuba tuyitamu. Ate nga abamu ku batugamba bino bakugu era bamanyi bye boogerako okusinziira ku bumanyi n'obukugu bwabwe. Ogenda mu ddwaliro, omusawo n'akugamba nti munnange sorry, naye okusinziira ku kye tulaba, buno obulwadde buyinza obutawona. Oba okyali awo ogenda okulaba ku terefayina nga boogera ku virus empya ezimeruse, boogera ku ekonome nga bwebizze n'ebirala ebifaanana ng'ebyo. Nabagamba bakulu era nkiddamu nti ebigambo biringa nsigo, bw'obiwa amaanyi n'embeera ebisobozesa n'obyesibako n'obikkiririzaamu nga kkiririza mu vvanjiri, bimera era ne bifuuka ekyo ky'okkiriza. Ekirungi kiri nti olina era obuyinza n'amaanyi okusalawo biki ebirina okumera mu ttaka lyo, era okwo okusalawo kuli gy'oli. Ekigambo kya Katonda, ekigambo kya Katonda kyogera ku kutangira obwongo bwo. Ngambye ekigambo kya Katonda kyogera ku kutangira obwongo bwo, nga kitegeeza nti bano okusalawo biki by'olina okuyingiza n'okukkiriza okumera mu ggwe. Bw'ebanga ensigo eyo ekumalamu amaanyi, ekuleetera kutya, kweraliikirira, ekuleetera kunafuwa, kukussa wansi, togimalirako budde, togiwa mwagaanya kumera. Bangi babyogera gy'oli nga abasaaga nti obulwadde obwofunye nga bwe bwatta mmange, simanyi oba onoolama. Eyo nno bizinesi gy'otandise mukwano gwange, nga gundi ne gundi baagikolako, naye bombi yabasala. Wabula kyokka nkubuulire, obulimi waali badde obuvaako kuba temuli kalungi. Ebigambo ng'ebyo bw'owulira byogera, aidha dduka omuviire, oba bw'obiwuliriza ne biyingira mu kutu okumu, leka bifulumire mu kulala. Oyo aba ali mu kusigamu nsigo nfu ate ey'obutwa. Totawaana kumuddamu, naye bw'oba oyagadde mugambe kimu nti gundi ye gundi naye nange nze nze, gundi ye gundi nange nze nze. Tebyakola ku ye naye kunze bigenda kukola mu linnya erya Yesu. Towamwaganya nsigo eyo ey'obutwa kumera mu ggwe. Ate ng'onoowa ensigo amaanyi n'omwaganya okumera, otandiikiriza mpola ng'okkiriza muli nti naye kituufu nnyinza obutawona, sinziranga ku bwendaba nga gundi bw'ayogedde. Sibanga natomera nga bizinesi nakola nkyamu nga gundi bw'aŋŋambye. Naye olowooza omwana wange tasomera bwereere? Bino byasoma birimu amakulu? Naye lindako,
sibanga wano ndi mukola nsobi nga gundi bwayogedde. Kasita otandika ebyo ng'olwo ogenze. Jjukira n'abamu ku bakugamba ebyo bakulinako obujja. Balaba obayiseeko, baagala okite oddeyo ku leevo yaabwe kwe bali. Mukwano gwange yiga okusengejja by'oyingiza era ebiyinza okumera mu ggwe. I'm so sorry to say this, but very many so-called motivational speakers are actually demotivating us. Very many so-called motivational speakers are actually demotivational speakers. Instead of being motivational, they are demotivational speakers. Many people have ended up demoted instead of being promoted. Tokkiriza. Batakukkiririzaamu na kubuusabuusa. Tokkiriza butakukkiririzaamu na kukubuusabuusa balala kwe balina gy'oli kukulemesa kutuuka ku ntuuko yo. Omweyogereze. Lwemalireyo. Bo tojja kubagaana kwogera wabula bye boogera ebimu tobiwa mwaganya kumera mu ggwe kuba ebimu butwa obuyinza okusiranya n'okusaanyaawo. Obuyinza n'okusalawo biri gy'oli mukwano gwange. Katuddeko katono ku mukwano gwaffe Dawudi. Bwe yalwanyisiza Goliath yalina emyaka 17. Teri mu Isirayiri yali asobola kuguma kwanganga Goliath olw'endabika ye, obukugu n'obumanyirivu bye yalina mu kulwana. Teri n'omu yali asobola kuguma kumwanganga. Kakati kana akalenzi newakubadde kaali kato, tekaalina wadde obumanyirivu, kaali kakooye ejjoogo lya Goliath ne basajja be eri Abayisirayiri. Kaali kalikooye. Kye yakola yagenda ewa kabaka Sawulo n'amugamba nti nze njagala era mmaliridde okwanganga ogusajja guno. Kati wano ewali ekinyusi era njagala owulirize bulungi mwana wattu. Sawulo yaddamu Dawudi nti gwe Dawudi walibanga ogudde eddalu, oyo omusajja gw'oyogerako gw'oyagala okwanganga omumanyi. Toyina wadde ky'osobola kumukolako. Wenna oli kato, tolina bumanyirivu. Kale vva mu kuloota zuukuka. Wuliriza kino mwannyinaze muganda wange, buli lw'osemberera okuwaguza, okuba akaggi, okusomoka, okusumulukuka, okulinnya eddaala oba okutuuka ku ntuuko yo, waliwo ensigo ez'obusagwa ezisembera gy'oli nga zaagala ozisimbe ku ttaka lyo, zikulemese, zikikusuuze. Akadde ako kazibu nnyo, tokasaagirangamu. Kuba ky'oba ogenda okufuna okutuukako kiba tekiwa mulabe essanyu n'akamu. Wabula ekyennaku ate mukadde ako abantu abasinga bwebaterebukira. Dawudi yalina okukola okusalawo, aidha okugendera ku bigambo bya kabaka Sawulo oba obutakkiriza bigambo ebyo kumera mu ye, kumumalamu maanyi na kumujja ku mulamwa. Singa Dawudi yali tamanyi prinsipe eno gye njigirizaako olwaleero, oba oliawo yalitambudde n'addeeka n'agamba nti owaaye kampulirize ebigambo by'omusajja byaŋŋambye n'okulabula n'okuwabulwa kwampadde. Tolaba nti twogera ku Dawudi nti yakuba era n'awangula Goliath? Obwo si bwe bwali obuwanguzi obukulu eri Dawudi. Kankubuulire, obuwanguzi obukulu
eri Dawudi. Obuwanguzi obukulu era obwali obw'amaanyi eri Dawudi bwebwa obutakkiriza bigambo bya Sawulo kumumalamu maanyi. Obwe bwali obuwanguzi obukulu, obutakkiriza bigambo bya Sawulo kumumalamu maanyi, kumunafuya, kumujja kumulamwa. Singa yabigenderako tiyali wangudde Goliath, tiyali fuuse kabaka. Obulamu nga tonnaba kumalirira kwaŋŋanga Goliath oyo akwekiise mu maaso, ojja kusisinkana ojja kusisinkanira, ojja kusanga ba Sawulo, ojja kusanga Sawulo akulaga nti tosobola. Nga tonnaba na kwaŋŋanga Goliath, ojja kusisinkana ba Sawulo ab'enjawulo abakugamba nti tekisoboka, tosobola, tebisoboka, biveeko. Kiri eri ggwe okutwala ebigambo by'aba Sawulo n'osiraana, oba obutabiwa mwagaanya okumeramu ggwe era n'ogenda mu maaso. Jjukira ggwe okulumba Goliath. Jjukira ggwe okulumba Goliath. Dawudi aba ali mu loosi, kuba oba ogenda kumuleka wansi gw'olinnye eddaala. Kati aba alina okusigamu ensigo ey'obutwa oleme kukikola, mwenna musigale wansi. Zibuka amaaso, toddamu kugwa mu butego bw'aba Sawulo. Ate ekyennaku bajja beegonza era ng'olowooza bakulumirirwa. Kati kiki ekikuzimbisa ennyumba ku myaka gino? Olombo kiki ekikuzimbisa ennyumba ku myaka gino? Olombo osazeewo ofuuke father. Mbaggwe ebyo mbivaamu. Kati gwe omuwala omulungi bw'otyo osazeewo ogende embu sister. Mbaggwe nze ezo ssente nze ekyakaliramu obulamu bwa kiseera mu kifo ky'okukola bu bizinesi obugenda okugwa busaanewo. Kati ezo emmwanyi z'osimba olizikungula ddi? Lwaki tobireka? Kati mbw'oyagala kweyongerayo kusoma, ebyo musome. Bwe batyo ba Sawulo bwe babeera. Bwe batyo ba Sawulo bwe babeera. Buli bw'onoowuliriza Sawulo Goliath akulemye okuwangula. People don't determine your destiny. God does. When he was choosing you, he never consulted from your friends, neighbors, boss, family, or your enemies to decide if they think you can do it. He put things in you that other people can't see. Toba nenyanga era tobanyiigira okuba nti tebamanyi ky'oli. Ky'oli kinene nnyo nti weetaaga bwetaaze kwekkiririzaamu onombuulira. Mukwano gwange, obuzibu tebuli ku biki ba Sawulo bye boogera. Obuzibu buli ku ggwe by'okkiriza bimere mu ggwe. Nsaba okuva na leero ogaane ensigo ey'obutwa okumera mu ggwe, mu baana bo, mu famire yo. Nsaba owulirize bulungi kino mukwano gwange nga tumaliriza. Waliwo ripooti za mirundi ebiri. Waliwo medical report okuva mu basawo eraga nti tojja kuwona. Wabula ate waliwo endala eva ewa Katonda Taata egamba nti ngenda kukolera ekyamagero era ogenda kuba mulamu. Reports bbiri. Waliwo lipooti eva mu bantu bo eraga nti gwe wasiraana byaggwa. Waliwo eva ewa Katonda egamba nti mwanange ngenda kuyimusa ensi yeewuunye. Waliwo lipooti eva mu bantu egamba nti gwe toyina makulu. Waliwo lipooti eva ewa Katonda mu ggulu egamba nti oli muganzi mu maaso gange era nkwesiibiramu nnyo mwanange. Waliwo lipooti eva mu balowooza nti bakumanyi nnyo nga bagamba nti tolibaako bulungi era toligaggawalako.
Waliwo lipooti endala eva mu ggulu egamba nti ngenda kuwa omukisa gw'obugagga ogunaayogeza abantu obwama era ogunaagabanwako abaana n'abazzukulu. Lipooti ziri bbiri. Waliwo lipooti waliwo ne lipooti eyajja gyendi nga ndi mu seminaaliyo nti sirifuuka musaaseredooti. Katonda n'aweereza lipooti endala egamba nti mwanange togenda kufuuka bufuusi musaaseredooti wabula ngenda kukozesa eby'amaanyi ensi yeewuunye. Ku lipooti ezo ebbiri z'owulidde ku lipooti ezo ebbiri z'owulidde kiri eriggwa okulondako emu ate n'ogikkiririzaamu. Either kkiriza mwevudde ewa Sawulo oba kkiriza mwevudde ewa Katonda Taata. Always keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama mikwano gyange abeere nammwe. Mukama bannanga bawa omukisa bambi mwenna abakuume. Batunuulizenga bulijjo amaaso ge amakakkamu abasaasire. Mu byonna bye mukola akyukire gye muli abawa emirembe. Kusagwa Katonda omuyinza wa buli kantu Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu bambi kubakeko kubakuume kubasigaleko kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.